Okay, abatulaba mwenna atubaaniriza kweno program ate endala ku Unique Media. Samikege manya gange Alan Gamoli yali ku kamera. Nabagamba tiimu nyina neneko eya kamera personnels, olumu Alan Gamoli akinkwatiramu, olumu Wafula Oguti, olumu Roland Seruyima, so wonna bakozi tuba tusobola okwasaganya tulaba nga tutwala ekintu kino maaso. Unique Media nabagamba yammwe musobola commentinga ne mutuguidinga ku mbeera nyingi. However, leka tuguidinge nga tetutyobola. Okutyobola si kulungi, okutyobola kubi. Omuntu najja n'agamba Sami oyogolese ng'omuyi tomubuuza bibuuzo byoffe tutegeera byayogera kakati muleete ensirike busirisi. So criticism webeera nga eri okay, togattamu kivumo lwansonga wogattamu ekivumo sigenda kuwuliriza oba okyonoonye from the start. Nga Pastor we yabagambako mu last episodes zetwakola nti tuli bantu, tuyinza oba tusaavinga Katonda kituufu naye tuli bantu tunyiiga nga naawe woonyiiga naffe eno tunyiiga. Mbebaza mwenna basharinga waka waffe, mbebaza mwenna abalina kye muyamba mu ngeri yonna. Sijja kukoowa akwebaza baddukanya WhatsApp group eya Arise Church Ministries International. Mwenna tubeebaza Shivat, then waliwo no Shiba, n'abalala mwenna. Stewart nkutumiddeko. Henry akyasaba omwami oyo. Henry naawe tukwagala nnyo, n'abalala bangi nnyo ababeerawo ne mutubeereramu okulaba nga tutambuza ekintu kino okugenda mu maaso. Olunaku olwaleero era nkomyewo ne Pastor Ronnie naye nga sinakonjera kitugenda oba twogerako olunaku olwaleero. Kambeere nga muwa omukisa yeeyanjule ate tugende mu maaso. Sebo abantu basiima nnyo obubakawo bwe wabuulira luli obwa leave issues of the generals to the generals. Era nange kati ndi mu kugattagatta ntuuke ku bwa genero. Yeebazibwa Mukama, musibe mutaba nnyabo ne basebo. Twebaza Mukama olw'okuba nti gye muli mulaba ate era temukoma mu kulaba ne mwagaliza n'abalala okubaako kye bamanya ebikwatagana n'ensi y'omwoyo. So mwebale sharinga, mwebale kutwagala, mwebale tusupportinga. Yadde obuyambi era tukyabwetaaga. Tukyetaagira ddala emizindaalo bannange. Mukama abawo omukisa mbaagala nnyo, amanya geego. Kale olunaku olwaleero njagala tubeko kye twogerako. Kyova olaba nkuyise kipayopayo naye nga jangu tukole. Olunaku lw'eggulo, if not yesterday, the other day, waliwo omukyala oba mwami naye WhatsApp yansindikira, sirina namba ye naye yansindikira aka video ku WhatsApp kenjagala tusooke tuplayinge. Tebagenda kukalaba, bajawulira audio. Then nzijawo ekibuuzo tugende mu maaso. Kampulenge kagundi kano muwulire, then ekibuuzo ngenda kijjaawo. Nebagamba afudde. They say the person who is dead n'azuukira and resurrects. abamufu. Is that person really Era dead? asobola okugenda ng'agamba nti nafiirira abantu. And can he claim to have died for the others? Kufiirira ki okw'ennaku esatu? And what death happens for 3 days? Naawe n'oddeeka n'okigatta, Then you go back n'okiraba, and see n'okyawula, Then n'ogamba differentiate. ekyamazima. The honest. Oli bw'agamba nti akufiiriridde ate n'azuukira aba takufiiriridde. When a person Ekyo says n'okikkiriza okwo kwe kusomesebwa. that is what we call the teaching. Najja ne nkusomesa ne nkugamba Come and teach you what Katonda you know. bw'abanga Katonda bwa Katonda bwe n'obukulu bwe n'obunene bwe, God in his godliness, his ani gwe greatness and his yalina goodness. okuwa sadaaka? So who was he supposed to give the sacrifice? Bwe Bayibuli egamba So the Bible bwe says, yagala ensi eno when he so loved the n'okuwa world, n'awaayo omwana we omu yekka, even gave in his only n'amuwaayo son. nga sadaaka He gave him in as a olw'ebibi sacrifice by'abantu. for the atonement Yali of our sins. amuwaayo waani? To who was he giving the sacrifice?
ekyo nakyo n'okifuna You also get that. n'onoonya gye yali amuwaayo mu bwongo You look for where he was giving the n'onoonyereza sacrifice. yali amuwaayo You make wa research. Where was he giving the sacrifice? To who ani was he gye giving yali the sacrifice? amuwaayo. To who was he giving the Bayibuli egamba sacrifice? sitaani yaleeta ekibi. The Bible says it's the devil who introduced sin. kati bakitegeeza nti katonda yali awaayo sadaaka eri sitaani. Does it mean that God was giving a sacrifice to the devil? mbuuziza bubuuzi It's only a question. kubanga bagaye sitaani yaleeta ki Because yaleeta ekibi. the Bible says that Satan introduced sin. kati ate bayibuli egamba bwe yayagala ensi eno Then the same katonda Bible says, n'awaayo omwana w'omu yekka wa when ewa God sitaani yali yaleeta ekibi. he gave in his only son to the devil. The Bible says that Satan introduced sin. kati ate bayibuli egamba bwe yayagala ensi eno Then the same Bible katonda says, n'awaayo omwana w'omu yekka wa when ewa God sitaani yali yaleeta ekibi. he gave in his only son to the devil who had introduced sin. kati into the olumaliriza world. n'ogatta. So after that you sum noga up. bw'aba yamuwaayo eri And you- sitaani you kati say- sitaani kitegeeza yali w'amaanyi ku ye. If God gave him in as a sacrifice, does it mean that Satan was more powerful katonda than God? w'atuukira omuweera omwana. For God to reach an extent of giving in his son. kati n'otuula wansi So you sit down, n'olowooza think, n'ogatta Some of n'ogatta You some nawe of n'obiraba nga biri nonsense. and you get to know that it is nothing. kale keeko ka audio simanyi bamukawulidde bulungi. Se video naye nze nzanye audio simanyi bamukiwulidde bulungi. Wengenda okujja ekibuuzo kye ngenda okubuuza naye nga sinaakugira kibuuzo njajjala sooka neebaze bano okugamba abantu nti dinaya event ekola ku mikolo yagala kutimba birthday kwanjula mbaga banoonyeeko bajja kuba bakutimbira omukolo gwo ne guba ngulabika bulungi nnyo 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 nnyo. Togenda ku mukolo nga video tenyumye. Gira omukolo video enyume tuteekewo kamera tugambe ya omukolo gwali mulungi naye omugoloze byoyambadde tebikwatagana nate bye batimbye. Embeera tugiveemu. Banoonyeeko ezo ennamba ziri ku screen awo bajja kuba bakukolako bulungi. Then tuyina Media Shed Uganda. Media Shed Uganda ediringiramu mbeera ya kusomesa baana kubawa skill, media skill, njala kuyiga production, media production, radio, TV production byonna tuba tubikolako bulungi nabanga tukutereeza ffe aba Media Shed Uganda. Okuba kweze essimu sente ziba za kuteesa kubanga ffenna embeera eri mu Uganda tugiraba. Then JS Medical Hubs bo bajjanjaba nagwa kabenje nafuna enkovu zino ezizimba bazijjako bulungi sikiniyo neddawo bulungi nina diabetes nina pressure byonna osobola banoonyaako ne babanga bakuyamba okulaba nga bakolako n'omutima gumu n'otereera. Eddagala lyabwe terina side effects. Omanyi waliwo eddagala nga w'olimira ojjanjaba kino ate kino n'okiyita, wojjanjaba kino ate n'oyita kino. Eryabwe likola bukoze. Namba zezo ku screen. Then eri endala tukyawelokaminga obulango mujje nabuuza oli Pastor Ronnie nti abalokole tebakola bizinesi kulaba nga bajja ne balanga oba beesiga Katonda. Amanyi buli kimu twesiga Katonda. Naye Katonda tugatteko n'ebikolwa. Leeta bizinesi tugikuba abantu mu maaso Katonda atuyambirawo. Kati Pastor Ronnie, ekibuuzo kyange kigenda kuva ku si ku musajja ono kubanga senga tewasomesa olimbu we should leave issues of the generals to the generals. Mbadde ngenda kubaako kye muyita ekitali kirungi naye ono omusajja musumba ayimiridde katuuti n'amaanyi gonna ayina n'omuvuunuzi abatategeera Luganda bamutegeere mu Luzungu ayogera ebintu ebitakwatagana. Waliwo n'abakuba engalo abalaga nti byoyogedde musajja wa Katonda biki birungi. Kati ekibuzo kyange sigenda kiteeka ku mukulu ono abuulira watwogedde nnyo ku bagenerals bano, njagala tudde ku bagoberezi bano. Lwaki ng'oggyeko ne teachings zino churches nyingi tuziraba oba gatherings nyingi tuziraba
ng'omusajja wa Katonda ayogera ebintu oba oli awo ebiteetaaga nnyo mwoyo mutukuvu, ebiteetaaga nnyo kubanga omanyi nnyo obulokole, nga bityoboola obulokole, teachings tezikwatagana, naye nga tukuba engalo, n'enkya ne tudda, ne luli ne tudda. Kiva ku ki? Fe abatategeera oba si butategeera, kozi wabanga bayibuli egamba nti mu biro eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba bajja kujja. Bannabbi b'obulimba kyeki? Be baddira ekigambo kya Katonda ne bakibikkako, ne batandika okukijabulajabula, okukikyusakyusaamu, okukigetaageta, okuteekamu ebyabwe. Be bannabbi b'obulimba bakozesa ekyobwakatonda ne balimba, bakozesa ekyobwakatonda ne basendasenda abagobereza okukola kye baagala. Abantu bangi bali mu buweereza naye ng'ekyabaleeta kola sente. Kati kyakola bw'afunanga congregation nga bweri ennene bw'ogindaze, ayongerako amaanyi amalala. Omuntu abeera awo ayoza mmotoka kanaabe, obwavu bumuluma, n'alowooza nti bw'onookuŋŋaanya abantu 2, 3, 4, 5 nja kufuna ekyemisana. Kati n'atandika ate bw'akikola kisobola okumukolera. N'afuna abagoberezi 5, n'ayiiyayiiya bye yasoma ng'akyali mu ddiini, oba bye yasoma edda nga ali ku mugigi, n'abikozesa, n'atandika okubuzaabuza abantu ng'alimbalimba ng'ayiiyayiiya. Abantu abo bali mu makanisa g'abannabbi b'obulimba gye bali, ne bo obwongo bwabwe bwakwatibwa n'amaaso gaabwe gakwatibwa, si ga mubiri gokka naye ag'omwoyo. Kubanga bw'oba oyagala okukwata omuntu, bw'oba oyagala okukwata nze okunkontrolinga, kwata amaaso gange ag'omwoyo. Bw'omala okukwata ensi yange ey'omwoyo bw'oti oba ommaze, mba ngenda kuzzaako ki? Bino bye njogera nsobola okuddamu okubyogera kubanga mba sikyalaba gye nandibijje mbibaleetere. Omwoyo omutukuvu eyandibadde abiŋŋamba mbibabuulire wano, tujje wano ku kamera mbibawe, aba takyabimpadde kubanga mba sikyalaba. Kati abantu abo bali mu makanisa g'abannabbi b'obulimba n'abasomesa b'obulimba bakwata ensi zaabwe, ensi yaabwe ey'omwoyo, bali trapped. Abantu bali mu makomera, abantu beesanga bali mu kkomera. Nga bw'onookwata kangeze ebbanga lyonna obadde okuttembwa oba enkoko ogisibidde mu kayumba n'emala emyaka 10 ng'eri mu kayumba ako mw'ogiweera emmere, olunaku lw'ogita egyasigala nga yeetoololera kayumba ako, ekyo kyemanyi, ekyo kye bayite ekkomera. Nti abaana abo n'abasajja n'abakazi abo bali mu makomera. Buli musumba kyakola kyonna kyakola mu maaso gaabwe balaba nti kyekituufu, kubanga tekiri designed wano na maaso ga mubiri, kiri designed mu nsi ey'omwoyo. Nti mbakwata mbanyweza abasajja babeera mu mayumba gaabwe ne makanisa gaabwe, n'akoowoola n'ayita emmeeme zammwe, mwabawaayo ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, bayita omukisa gwammwe. Mujja mu kyaki ne munaaba engalo wali ku kagundi wano, amazzi ago ne bagakuŋŋaanya n'awaayo, n'abayita muwandiika mbitaba amannya gammwe mbw abapya muwandiike, n'abakwata bw'ati. Kati ensi yo ey'omwoyo agikwata n'aginyweza. Kati nga buli kyokola ate obeera connected, agikwata tagirekaawo, naye agiconnectinga neye ku ntegeera ye, n'agiconnectinga ku nsi ye. Kati kyakola, buli kyakola mubeera bumu. Kyova olaba omuwulidde bw'abadde asomesa omukulu oyo, abantu bakubye engalo. Bakubye engalo, ate nga bwe bakubira ku ngalo ayina statement gy'agambye mu kiraga omukulu nti kiraga Yesu teyafa. Anti kyewuunyisa nenze sibanenya kubanga nkimanyi gwe omuntu alina amagezi ag'omwoyo, bali amagezi ag'omwoyo tebakyagalina, era bw'aveeyo ate n'ekirala abamu kubanga sitaani kyakola afuza abantu bangi mu kutya n'okutiisatiisa. Nti bwe naava mu kkanisa eno abamu basigala balina
waliwo abantu nga Katonda yabatonda nga balinamu akensuso nga balinamu okutegeera okwensuso nti ne bw'okwata ensi ey'omwoyo at least wabaawo akatuli akatono akalingiza mwasobola okulingiriza nti wano wendi wafu. Naye abo kye babakola babafugisa kutya nti bw'onoova mu kkanisa eno ogenda kufa, bw'onoova wano sente z'obadde ofunye okulaakulanye zigenze. Kati mukazi wattu n'abeerawo nga si lwakuba nti ayagala, si lwakuba nti ayagala nnyo omusumba, si lwakuba nti ayagala nnyo okkuba engalo ezo, naye ng'atidde oba kutya, era nga naye asobola okugamba nti wano ndiwo lwannaakola ntya, oba okitegeera. So abantu abo bali mu buddu, basibiddwa enjegere mu nsi ey'omwoyo. Nina ekkanisa, waliwo amakanisa mbabuulira balokole twegendeze n'amakanisa ge tugendamu. Kyova amaaso eyo njagala ngenda kwogera ku ky'okubuuza Katonda. Obuuzo Katonda, kino kiki wano wengenda wano kituufu ngende oba sigenda, kino kirungi kirabika kirungi eno apo ku sowaani kituufu njirye, lino ddagala balimpadde eddimira kituufu lyeddyo, si buli akuwadde nti ogenda kumira, si buli aleese switi nti ogenda kumunuuna, oba okitegeera. So abantu bano bambi ensi yaabwe ey'omwoyo n'okutegeera, waliwo okutegeera okw'omwoyo nabanyumizaako okutegeera kw'omwoyo nti obeerawo olwaleero wano n'oyebaka ekiro n'olootera ddala ng'oli n'omufu otambula naye, naye n'ova mu kirooto n'oyomba noga omufu ng'ovudde mu kirooto kale abadde mufu, naye mu kirooto mbadde simutegeera, mbadde ntambula naye ne muweeka n'omuweeka. Kati okwo kutegeera kwa mwoyo. Abantu balina okutegeera kw'ensi, naye twetaaga okutegeera kuli okw'omwoyo. Okw'ensi eri tosobola kutegeera bya nsi ya mwoyo nga toyina kutegeera kwayo. Tosobola kutegeera, olaba abaana bazonto, osobola taata we asobola okufa ne bamuwa ekyapa, ekyana kigamba bampemu ekyapa kino bampemu ekikurimu ne kiwaayo, era osobola omusanga n'omuwa ssente, omwana n'agamba n'akola bati bipapula n'ayuza, kubanga talina kutegeera kwa wano. Ne waliwo okutegeera okw'omwoyo. Kati bw'owa enkoko ssente tezitegeera, tezimanyi, teyina na kyezimanyiiko, teyina kutegeera kwa wano, okitegeera. Naye kati waliwo okutegeera okw'omwoyo, kuno Katonda kwakozesa n'atubuulira. Ne byambuulidde ne mbitegeera nsobole okubivvuunula mbibabuulire, oba okitegeera ssebo. Kyova olaba si buli muntu gwe batuuza wano nti ayogera nti alina okutegeera okw'omwoyo, si buli. Era mmwe abali eyo kimanyi abalina okutegeera okw'omwoyo mutujajinga, kubanga amagezi ag'omwoyo gajajingibwa amagezi ga mwoyo, ate era n'ag'omubiri gajajingibwa amagezi ga mubiri. Omuntu alina okutegeera okw'omwoyo akubisamu baprofesa ba ziyunivasite wano emirundi n'emirundi, kubanga balina ga wano bo balowooza nti omuntu formation yali nti mukima nekoleta n'afuuka omuntu, naye ng'amazima ga Katonda bw'oba otaddeawo omuntu n'enkima bikwataganirawo, oba okitegeera. So amagezi g'omwoyo tugeetaaga, ne bw'onoogenda mu kkanisa eyo nga togenderedde, amagezi gano ag'omwoyo gagenda kuswichinga ku maaso go ag'omwoyo, olyoka olaba omusota nga guli ku otaali, olyoka olaba wano wewaggulira bayitawo ku mulyango nga waliwo omusota omunene oba empologoma oba engo. Waliwo omukyala olunaku lumu emabegako ddala yannyumiza, yalina mukwano gwe yafa. Balina ekkanisa gye bagendamu okusaba, yali overnight. Bino makanisa bwe gayita overnights, nti ne bayita ne bawandiikira amakanisa amalala mujje. Kati omusumba waamu yali yeetegese bulungi, yali mukyala. Mu kaseera ak'ekiro eyo sawa nga 7-9 awo 8-7 awo, musumba n'abagamba nti kaakati saagala muntu atazibiriza, tugenda kusaba, naye saagala muntu atazibiriza, buli omu kaabe mwana zibiriza, nga bazibiriza. Kati omukyalo ono omu aba ali mu kuzibiriza bw'ati, naye n'awulira munda mu ye eddoboozi nga limugamba gwe tunula mpola mpola. Aba atunula mpola mpola bw'ati, azibiriza akoze bw'ati, agenda okulaba omukyala nga ensolo 2 pusi ennene nga zijja, nga yejjako olugoye, nga amabeere gagwa nga manene, nga omusumba nga pusi ayonsa pusi ku katuuti. Bali balowooza bazibiriza bali mu kusaba,
naye awulira eddoboozi limugamba nti tunula. N'alaba omusumba omukyala ajje yasika obulungi wano akagoye bw'ati amabeere ne gagwa. Bwe gagwa ebisolo bibiri ebiringa pusi naye nga binene. Nze kye nategeera ndowooza zaalingo n'aziyonsa. Bw'amala obbiyonsa ne bifuluma. Omuwala ono omukyala ono biseere bunaatya nnyo. N'ayagala okudduka mu kanisa omusumba n'amuyita n'amugamba wandabye. Tolina kye walabye nti sina kye nalabye. Tolina kye walabye nti sina kye nalabye. Olimba olina kye walabye. Siina. Naye nga buli gwakwatako bw'ati agwa. Si buli akwatako nti ayina maginenti ya mwoyo ya bwakatonda no. Si buli akwatako nti agenda kuwonya. Kyova nze nagamba Mukama nze ebyejjenjero mbu simanya kukwata ku muntu, simanya abukebuka agweri nga agenda gwira mpewo ayatike omukono oba akagalo kanuuke nga tagenda kuwona. Nze tobimpa. Nze njagala bwe nkwata ku muntu Mukama abeko kyakola mbulamu bwe, kubanga nze kennyini nze yeebagala Katonda wano okusobola okulaba ng'akola emirimu gye mbantu. Toyagala amasannyalaze gasuula abantu. Tugayina amasannyalaze ago. Ovudde ku mulamwa. Siva ku mulamwa because bannabbi b'obulimba kubanga kwe tulabira ffe abantu ba bulijjo okwo kwe tulabira bapasita ab'amaanyi n'akwata akatambaala ke n'akawuuba ati buli waakayisizza ne musigala ku ttaka. Anti osobola okugwa, bw'omala okugwa kyekiddako. Osobola okugwa ng'ogudde ebigwa emirundi n'emirundi naye ng'obulamu tebukyuka. Oba mwenna mu kagundi nga mwenna muli awo just ng'alina amasannyalaze gakubakuba bukubi bw'atyo. Abantu si buli asuula abantu ng'asabye. In fact ffe tetusuula bantu. Naye kyekikuliko ekizito bwe kiba kyerwanako okudduka kifulume kirina okuleetawo pressure. Kiba muggwe kati nagamba luli nti tosobola kundeeta wano n'ontuuza wano n'omusamize ne tumala essaawa namba nga twogera mbu tuli ku interview. Kubaako omu avaawo kubanga omwoyo afugira mu nze si yafugira mu ye. Kati afugira mu nze aziyiza kiri okunsemberera ate nakyo kiziyiza nze okubanga nkisemberera. Kitegeeza asinga amaanyi. Kyova olaba njogera nnyo gwe mulokole lwaki nkugamba okuma ekyoto ewaka buli kaseera. Kuma ekyoto ewaka ku bizinensi yo kumayo ekyoto. Sigamba nti genda ofune omuliro oyokye oba oyokeze obubaani nedda. Ekikuŋambisa okuma ekyoto nti ekyoto ekisinga amaanyi mu kitundu kyekifuga ekitundu. Asinga okusaba naye ng'asabisa amagezi gano ag'omwoyo yafuga. Nsobola okubeera mu nnyumba yange nensaba nenkyusa ebiri e Kenya nga ndi wano. Nsobola okubeera mu nnyumba yange nenkyusa famire namba nenkyusa omulembe mulamba. Kisoboka. Nekiyatutandika okusaba nga tetusaba busabi naye tusabe nga tusaba Mukama amagezi ag'omwoyo. Bayibuli ga tetusaba nga bwe tuyinza ffe tetusobola. Tosobola kusaba n'oyinza nga ggwe. Okitegeera. So njagala nnyo abantu bano tubeegayirireko. Mwabeegayirizi gwe mulimu gwammwe. Mwegayirire Mukama ku lw'abantu bano abali mu makanisa. Bano abantu abasumba abaava ku mulamwa kale oba abasumba abatandika obulungi naye ne bamaliriza bubi. Kubanga nabagamba the other time nti sitaani atunoonya buli kaseera. Abaako anoonya at least waayinza okuyisa akakono akwateko ne bw'anaakufumita lwala otandika ovunda awo. Kyayagala kyokka sitaani. So mutusabire naffe abaweereza kozi obudde tuyinza okuba nga tetulina budde bungi ffe bwesabira naye nga buli kaseera negaya Mukama ku lwa gundi, Mukama sister gundi, Mukama brother gundi, Mukama eggwanga lino, Mukama obwongo bwange buli ku ekyo. So abeegayirizi mugolokoke, abeegayirizi b'eggwanga lino mugolokoke. Ekirala 224 nkyogeredde kuno 224 ojja ddujjukira olunaku luno lwenjogedde. Sigenda kwogera kijja kubaawo ne 224 waliwo leka 224 abeegayirizi mu lusabire
kale oyogedde ku abantu abeegayiriza okusabira abasumba n'abaweereza bonna. Kyekindeeta ku kibuuzo omanyi kwogera ku bigenda mu maaso byendaba ekyaka vidiyo tukivuddeko ategedde waliwo abasumba babiri sijja baatula mannya waliwo ebyagenda obinduza ne batakwatagana bulungi ne bagenda paka mu kooti ez'ensi zino. Kyandibadde kirungi abasumba okubagana mu kooti z'ensi oba kirina engeri gye kyafekitingamu obuweereza at large? Mbuuza ekibuuzo naye kankinyonnyole era nkubuuzizza ku kinnyonnyole. Mbadde sijja kinnyonnyola naye kankinyonnyole. Sitaani afugira mu divide and rule. Method eyo agikozesa nnyo ng'abazungu bali kye baakola bajja mu Africa muno ne baga tugenda kukola tutya okusaza okulaba nga tuwangula emitima gy'abantu bano. Ne bajja mu Uganda ne bagamba Abaganda nti Abanyolo temukwatagana nabo. Babagambye bwe bati baagala kubba ttaka lyammwe. Kati Abaganda nga beetaaga security n'okwongera obukuumi n'enkolagana etali ya wano ya bulijjo. Kati ne bakwatagana ne bano Abazungu. Kati ne bano bwe baava eno ne bagenda n'eri ne bagamba Abaganda bala baboogerako agagambo kye bagenda bakola ne mwetaaga obukuumi. Naye ate ffe abalina obukuumi, ffe abalina emmundu, ffe tusobola obbakuuma. Kati nabo ne bagamba mujje wano. Kakati saidi eri ne wabaayo Abazungu n'eno nga wali Abazungu. Kati ne babakuuma nga temukwatagana. Era ebimu ku byalwisa amawanga agamu okufuna independence nti baateekawo okutya n'obutakwatagana wakati w'amawanga agali mu ggwanga eryo. Kakati ne Sitaani bw'atyo bw'akola obwo bukodyo bwa Sitaani. Addira ekkanisa eno n'ayogera n'aleeta ebiboozibozi nti gundi oyo akukyawa. N'oli n'asitula omuyaga n'agamba luli nabagamba Poseidon abeere wali obuvuyo. Ogwo musambwa gubeere wali obuvuyo, wali okwekalakasa, wali chaos. N'aleeta obuvuyo eno n'eri nga naye omulamwa guli gumu ku ssuula. Kati ebyo byolaba si bipya, byolaba olwaleero. Naye nze kye njagala ogamba eggwanga lino, Katonda bw'ati bw'ayogera, ayagala eggwanga lino ekkanisa egolokoke yeegatte tubeere bumu. Bwe tunaabeera bumu, abantu nga bali bumu basobola okukola ekintu kyonna kye baagala. Nga tuli bumu ne tusinza Katonda ne tuyita eggulu, njagala mbakakasa eggulu terisobola kusigalayo waggulu eyo. Katonda tasobola kusigalayo nga tumuyise nga tuli bumu. Bwe manga nze omu nsobola okusaba n'enkankanya amagombe nga nsaba. Naye ate bwe twegatta tugenda gakolera ki? Tujja gabikkako. Bwe tubeera obumu tusobola okukola impact. Kyova olaba naawe kwata abaana b'ewaka, kwata omwami wo, temwebaka bwe basinga temusabye. Mukume ekyoto ewaka mu bumu nga famire. Sitaani talina wajja kubajja, obufumbo butajja buyingiramu kubanga kyakola ayingidde n'ebufumbo bw'abalokole abusuule. Ayingiridde mu famire abaana abalemesezza okusoma. Tubeere bumu. Buli we musabe famire esabire awamu. Eyogere ebintu nga babituuza ku mmeeza wamu, famire egenda kuwangula. Kati famire kye kimu n'eggwanga. Nti eggwanga nga tutambulira mbumu, ng'ekkanisa tutambulira mbumu, ebintu bigenda kuba birala. Bigenda kuba birala. Tusobola okwogera ekkanisa bayinza batya okugimenya. Nina ekkanisa gye nalaba baagimenya, simanya baani baagimenya olw'okubanga waliwo eyawa oda mugagga ne bamenya ekkanisa mundeebaawo. Naye ng'amazima ga Katonda bw'obanga tuli bumu ng'ekkanisa, ekyo kisobola okubeerawo. Ffenna nga twogeza eddoboozi limu, omanyi kye tusobola okukola, omanyi kye tusobola okugenda abalokole tuveemu okwetematemamu. Twagala twawule ku bantu bano abali ku lwaffe tubamanye n'atali ku lwaffe. Twagala abeetaaga okutuukirira abasumba mubatuukirire. Nti oli ku lwaffe nti ndi ku lwammwe. Bw'aba tali ku lwammwe tumanye kye tugenda omukolera.
kubanga omulabe yenna ati yenna ow'olutalo alina kugibwawo. You're either with us or against us. Bwe kiri lwaki tugoba emyoyo gy'ekika, lwaki tugoba bakitaffe abaafa nga batugira mbirooto? Abamulabewo yeeleesaleesa olukwano mbu mwana wange naye nga kyagenda okukola agenda kutuula mu mulimu gwo akuttire buli kintu kyonna. Tubagoba kubanga abatakyali mugundiyo, tubagoba. Buli mulabe yenna waali yeetaaga miggo kukubagoba atwala. So njagala mbagolokose nga mmwe ekkanisa. Simanyi lwaki ekkanisa eremereddwa okutegeera ebigambo bino eby'omwoyo nti bino obudde si bwa ntalo kwetwala mu makooti. Asobola obusha yalinga n'obutwalira abasumba bo batwalire. Bino obudde si mu abasumba, buno obudde mbagambako kubanga nange ndi muweereza munnammwe. Buno obudde si bwa kwetwala mu makooti kuswala. Buno obudde si bwa kuddawo mbu simanya musumba gundi ali bwati olw'okuba alina ekibiina bwe kiti simanya ali bwati nze alina abantu ababiri nga mbatwala mu ggulu nawe alina abantu 10 ng'obatwala mu ggulu. Ffenna tukola omulimu gwe gumu era ffenna tufuna empeera y'emu. Njagala nkakase buno obudde mu abasumba bwakwekwata ng'ekitole tumanye ani munnaffe ani atali munnaffe, kubanga Kristo yatambulira mbumu n'abayigirizwa be. Mwamulaba abamwekongokako kye baakola. N'Abaganda bano bagamba nti buli eyawukana ku mugendo, simanyi eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Kaasa mumanyi kyasobola okukola? Aluma. Kaasa omumanyi yali akulumya tannumaako naye kyemmanyi aluma. Abalumiddwa ku kaasa yali akulumyeko gwe. Ate nalimanga yetulumanga abeera mu bitooke. Ate ekyokulima oleese kyaki? Olinga agamba nze sirimangako. Wandigambye bugambi yannumako, naye ekintu ky'okujja wano olabise oyogera bwogezi. No, olima neruli wankubire simu ng'ogenze mu faamu. Oli mulimi naye takulumangako. Annumanga. Numangako wandinga bugambi yannumako naye yoga nze nakulira mu bitooke nakula nnima otegeeza ki ntize saalima. Kale ekintu kyonnyo ndowooza kituufu nnyo. Leero nnyina ebintu bingi byenjagala okooneko naye nga bigenda kwetoolera ku basumba okusingira ddala, then mpozi n'ekimu kufa abagoberezi. Era nsaba mukama wange toyagala nnyo kwogera ku bintu bino birimu bajenerozi banno, naye leero ojja kunzikiriza obyogereko. Kati ekisooka njagala omukulu omu yankubira essimu ku njiri gye twakola luli ayaba toyingira mu lutalo lw'abajenerozi, n'agamba nti Mukama Katonda awadde bajenerozi abo chances nyingi okukyuka, naye abasinga bonna bakoze eki? Bajeemye, era kyavudde abavaako n'atandika batumira abantu babaanike. Ne mugamba munnange nno omukulu yagambye issues z'abajenerozi ozirekanga lwa nsonga ogenda funa kikolimo kya bwerere. N'aŋŋamba nedda, bano abantu aboogera nabo ababatumye aba Katonda yennyini. Kate Katonda tasobola nga akutumye n'otuukiriza omulimu n'ofuna kikolimo. In fact kiri vice versa, nti wakutuma n'otabaako kyokola ogenda kufuna obuzibu. Era yampa ensonga n'aŋŋaagwe tolaba we yatuma Yobu yali agaanye okukola bye bamutumye, yakakkanira agudde mu ki? Kyennyanja kimumize. So n'agamba abaana bano bakola, yali ani taata Alan? Yali jjo kituufu yali jjo nawe bale kuntereeza. Ejjo nawe yagaana okukola byakoze, yagenda mu kinnya. Kakati n'agamba abasumba bano Mukama abawadde time yonna okwetereeza, batumidde abaka mu nkukutu nga woogambye, nga gwe walyogera nabo ne bigaana. Abaana bano bakola mulimu gwa Mukama. Ne ngamba nja kubigamba omusajja wange
tulabe kyabyogerako.